kyalo Kawongo mu muluka gwe Kawongo kimenyedde na kifuma emukono mu Kyaggwe ye wali embuga ya Seruti ow'ekika ky'Ekibe avunaanyizibwa ku mpoomerezi ya Ssaabasajja oluvannyuma gafuuka amawa bwetuuka mu Lubiri. Empoomerezi gubeera mwenge kyokka olw'okubeera nti gwa njawulo era nga guweebwa Ssaabasajja gwatuumibwa erinnya ery'enjawulo eri empoomerezi. Ekiguyisa empoomerezi kyosobola kugamba nti Ssaabasajja Kabaka twalidde omwenge kubanga era bw'osogola omubisi ogwo amabidde ago gavaamu ekintu ekiwoomerera ennyo gabanga sukaali kyekyavaamu erinnya liri empoomerezi. Kati mu linnya liri eriganda wala ennyo ne gavaamu amawa nti Kabaka muwadde amawa. Era Seruti bw'abazze mala gulegako omwenge ogwo ne bwe guba gwavudde Masaka ne bwe guba gwavudde wa nze nsooka okugulegako. Amakulu gaakyo tulabire eddala omwenge gye guvudde mulungi. Enteekateeka y'empoomerezi si ya bulijjo era omutaka w'essiga lya Luvuuma yaweebwa obuvunaanyizibwa okuteekateeka empoomerezi era ono yaweebwa erinnya erya Kabu. Akulira okusogola bamuyita Kabu. Yenze omulimu gwange kutunuulira amawa malungi gavuddemu ganaawoomera beene. Obuvunaanyizibwa bwa Kabu butandikira mu lusuku ng'atema embidde okutuuka ng'enteekateeka yonna ewedde. Nga bwe twagambye nti buli kikolebwa mu nteekateeka y'empoomerezi kya njawulo si kya bulijjo. Ekifo embidde we zikuumirwa okusobola okwengera kiyitibwa bbanyi wabula si kibanyi era wansi w'ebbanyi waliwo ekyoto ekikumwamu omuliro okusobozesa empoomerezi okumuka ng'erimu eddekende ssaako n'akaloosa. Embidde ezitemwa zibeerako empummumpu okumanya nti zikuze bulungi era embidde terina kutuuka ku ttaka nga Kabu ne basajja be balina okugyebagajja okugituusa ku bbanyi era enkota bajawuzamu wakati okwengera mu budde obubeera bugereddwa. Era bw'agireeta ng'agitadde ku kibegabega agyetikira ku kibegabega n'agituusa wali ebbanyi kitegeeza nti abagguddewo embidde zonna okugenda ku bbanyi. Eyo embidde yeesooka okugibejjulamu kitegeeza nti bw'otabejjula mu mbidde mu nnaku z'ababazi balina okusogolerako empoomerezi eyo embidde ziyinza obutayengera ke kalombolombo akasooka n'alinnya ku bbanyi waggulu n'agiteekayo yeesooka ku bbanyi. Kabu bino byonna abikola wakati mu kulondoolwa Seruti era yabeera kalabalaba we. Seruti ono yatwala mu Lubiri amakula agagwa mu kkowe ly'empoomerezi era n'abataka b'ebika ebirala ababeera balesa amakula g'empoomerezi bagakwasa Seruti olwo n'agatuusa mu maaso g'abeene. Era ku mikolo gy'amatikkira ennaku z'omwezi 31 nkola omukolo ogwo nga nkuta endeku eyo essaawa zino sisobola kugireeta wano ngireeta olunaku luli nga omutaka Kabu ddala amaze okukakasa nti empoomerezi etuuse yeeyo esaanidde n'aginkwasa era n'ebibuuzo byemubuuza nti Kabu empoomerezi etuuse. Obwa Seruti buno bwatandika ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemakookiro bwe yali atabadde Buvuma ng'ali ne musajja we Kyasanku eddira Ekibe era obwa Seruti bwa Nsikirano nga ye mwana omubereberye okuva mu ssiga lya ttaka. Jjajjaffe Kyasanku omubereberye yali omukulu w'ekika ky'Ekibe n'abeera n'akwanaganya ne Ssekabaka Ssemakookiro ne baba ba mukwano ne bagenda mu lutabaalo okutabaala ekizinga ky'e Buvuma era baasaabalira oba ku mwalo bayita Kigaya. Jjajja Kyasanku engeri gyali musajja mugezi n'agenda mu kibira ku Mutala Buyukwe n'anoonya ebiti oba enseke. Bwe yaleeta ebiti ebyo nga birimu omuwulenge n'abirongoosa bulungi. Bwe yabirongoosa obulungi mukama we n'amugamba musajja wange Kyasanku ndeetera ku mawa gange ago nyweko. Jjajja Kyasanku n'ateekamu enti 2. Bwe yatuuka mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka Ssemakookiro n'amubuuza owaayi ate enti z'otadde mu mawa gange zaaki oba mu mpoomerezi yange. N'amugamba mukama wange we mbadde eyo bwe neebase nga ndaba bwe nkukwasa endeku eno ekyamazima tereeta bulungi tonywa bulungi mawaago oba mpoomerezi. Awo teyamuddamu kigambo kyonna era we yamala okunywamu enkalamata nemala okukakkana ne basimbula ne batambula ne badda mu Lubiri lw'ennono era n'amuwa erinnya erya Seruti nga kiva ku luti luli ziyajja mu kibira.
nga Ssaabasajja Kabaka bw'alina abambowa ne Seruti Ssekabaka Ssemakookiro yamuwa abajanamu. Abajanamu bano be basirikale abakuuma embidde okuva lwe zitemwa okutwala esogolwamu empoomerezi, era bano obuweerero babufuna empoomerezi etuuse mu lubiri. Seruti mbeera n'abasirikale bange oba abajjajja bange babeeranga n'abasirikale abaakuumanga Seruti naddala ku mulimu gw'okuba nga tutema amabidde okugawanika. Abasajja abo nabo baba bakibe era baba basiige. Abajanamu kiva mu lulimi era jjajjaffe Kyasanku yakikozesanga n'agamba abajanamu bange abo naye nga baali basirikale abamukuuma. Kyekigambo ye kiyakozesanga abajanamu bange naye nga bava mu kibe. Abasajja abo baba bakambwe nnyo. Okusogola empoomerezi tekugwa bugwi. Embidde zitemwa ng'ebula ennaku 9 ku 8 amatikkira gatuuke, era empoomerezi esogolwa wakati w'ennaku z'omwezi 28 na 29. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kukutuusaako engeri Kabune basajja be gye basogolamu empoomerezi, kyokka okukusunirako akatono. Empoomerezi esogolerwa mu kibbo. Kale tova ku BBS Terefayina osobole okwekuumira mu kumanya. Richard Mwanje ne Hassan Kasagga, BBS Terefayina.